Eno miwunyo myerere agava embuga ngamba agava Mengo Katikkiro Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri gye bamuwambira Namibia General Museveni nga bwe yeeyogedde nti nno yamuwamba ate okugenda okulaba Kabaka osooka kufuna lukusa okuva eriye kati nno ebigambo bisobaganye akasotolabe akatambi kano ensonga genda zifuna bulungi. Ensonga etuufu yatuleeserwa kati vidiyo etandise. Kansubira nti omukyala Nabbosa Joyce Ssebuggwawo atuuse. Katusooke n'omwami ono yagamba bw'ati. Vidiyo etandise. Wasanyako Charles Peter Mayiga yagamba bw'ati. President aliko yaggulirira. No. Light linda ko katono light simanyi lwaki njira tutandike ne wasaanya ono wulira President aliko yaggulirira. Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo nze mtano wa Sepiria Mukasa nze obasekeredde nze waliyanda bange ndiboota zinezemwa wino eziramuzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aganguzaaki echorewe cheka awo ansa sole jijja mweshitiwa ne banteka mukasona ne bampaka akabasa obaka kutia nze Charles Peter no gonda munafere tugonderamu nedda kankaddemu mulodi gumu simanyi lwaki ekitangaala kiganye okumpa view ennungi kansoke ndabe kansoke nyongezeko ekitangaala wano oba kiraba kinkolera. President aliko yaggulirira. Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo nze mtano wa Sepiria Mukasa nze obasekeredde nze waliyanda bange ndiboota zinezemwa wino eziramuzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange kansoke mmala okugyamu ate ekitangaala ndabe oba kinaakolera kinsobedde ate kankaddemu luutu emunsonyiwa. Omwami ono munnamawulire Charles Sseruggamatovu munnamitiya munnange yamubuuza ekibuuzo batugamba ne Museveni akugula n'aseka n'awanika obulingaaya njagala uli bulungi nnyo katutandike buto. President aliko yaggulirira. Nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo nze mtano wa Sepiria Mukasa nze obasekeredde nze waliyanda bange ndiboota zinezemwa wino eziramuzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aganguzaaki echorewe cheka awo ansa sole jijja mweshitiwa ne banteka mukasona ne bampaka akabasa obaka kutia nze Charles Peter no gonda munafere tugonderamu nedda. Muwulidde bulungi nnyo n'aseka bulungi nnyo n'atikka obulingaaya. Nabagambye omukyalo bamuyita Jeni Bareke kati nabawulidde emirimu gy'akola era kati ye chief controller wa Mayiga mu missioni kusaanyawo Buganda kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Yoyo mukyala Jeni Bareke ng'ali Mayiga ng'amuwadde cheeke ya bukadde 413 cheeke ya bukadde 413
yoyo omukyala jene baleke omukyala Omunyarwanda kati ya controllinga Buganda financially Mayiga okusanyawo byalina okusanyawo. Nabagambye nti ono yali mu mission eyokusasula trip z'abajjajjaffe abakulu b'ebika ez'Abameruka ab'ebyalo ab'amagombolola yabirimu byonna kati omukulu oyo yoyo essaawa eno. Mu nkola eyo wasanya Charles Peter Mayiga mu kukyusa amawulire n'okwebuzaabuza agenda tandika okutambuza emyoleso gyonna egy'ebulimi mu masaza gonna 18 aga Buganda ng'akikola ogezaako okubuzaabuza amawulire n'okwogera ebigere bitakwatagana. Kati omanyi obulimba busaana mukkiriza era bwewakana musula mulwana. Omukulu ono bwe yabadde e Luweero yayogedde ebigabe n'abazanyidde ku lunaku olwokutaano njala bibaddiramu nga musinzira katambi kali ge bambuuza nti baga nti baatugula. Kati mu Buganda nababuulidde abantu abakyabanja mu nsi yonna nga ne Buganda yennyini gyayogereramu gyaga nti Katikkiro ekyabanja gavumenti mayiro 9 ekyabanja gavumenti obusiivu obuwumbi bw'ensimbi obusukka ne mu 5,000 nga gavumenti ya Buganda ekyakola ki ekyabanja ssente ezo mu bintu ebyayononebwa mu ssente z'obupangisa amataka ko batudde na buli kimu kyonna. Kati ne Buganda egyagamba nti ye Katikkiro erekeraawo okubanja after 40 years. Ne Buganda gyagamba nti ye Katikkiro mwali Buganda ebanje mayiro 9 Buganda ebanje ensimbi ezisukka mu busiriivu ne Buganda erekeraawo okubanja ssente kubanga ye Katikkiro after 40 years. Abantu bangi bakyabanja ssente. Bungereza bakyagibanja ebintu byewamba mu nsi yonna nga bwe yazizzaako ebimu. Bungereza bakyagibanja compensation z'abaddugavu beyawangusa okutwala mu busibe mu ggwanga lya Amerika ne mu maserengeta ga Amerika na buli kimu abaddugavu bakyagibanja. Ne ggwanga lya Amerika abasajja balodi India nabo bakyalibanja. Abasajja bakyabanja seza wawuduwo tu sente z'abazeyi b'Ebama. Ne mu Uganda mwennyini mu abatawaje government ya Museveni abagisasulira abagirisa buli kimu bakyagibanja kati for 40 years baveeko. Kati ekyasinze okumala eggobe mu kibya omusajja onaga nti bamugulanga yabadde akola ekintu kyemwataategedde kiri ekintu eki yabadde ajjako Museveni omugugu gwonna ogw'abantu ababanja Museveni mu Buganda kyemutaategedde. Bamusindise akole statement nga Museveni yejjako abantu bonna abamubanja mu Buganda ng'alina ogikola ali omuntu awo ye Wasanya Charles Peter Mayiga najja n'agikola. Kati gwe Omuganda oba okyabanja nga n'oyo yayogedde nga bamusindise akole statement eyo. Njagala ondeetereyo omwoleso gwonna ogukoleddwa mu Buganda nga Museveni asindise State Mafia Agent ajja asasule check. Yagambye abantu b'ebulemeezi ab'eruweero katugambe Luweero Triangle mwenna abayamba okuleeta Museveni abafiirwa ente zaabwe amataka gaabwe abantu baabwe nti emyaka giwezaana temukyasobola kubanja Museveni musituke mukole atayagala kukola kitegeeza nti oli munafu. Abantu abandi badde babanja be bantu bali abakola ki abakadde kati mu bavuka temusobola kubanja. Wasanya Charles Peter Mayiga njalasoka kukoboza sebo gwe bw'ofiiraawo ng'olina omuntu gw'obanja kyogamba nti ssente zo zaabo banja ziba zikomyawo kubanga omwana wo teyaliiwo ng'owola obanga bakwola oba bw'ofiiraawo famire tesobola kubanja properties zo kubanga teyaliiwo ng'okola ebintu ebyo. Oyala tugamba nti abalemeeza balya nnaka n'abantu bonna abali mu Buganda abali mu Luweero Triangle bonna bafiirwa ebintu byabwe. Bajjajja babaafa nga basasuddwa abazzukulu baleme kubanja amataka gaabwe na ssente zaabwe na buli kimu. Wasanya okimanyi nti mu Luweero Triangle nga toyogedde Luweero nga toyogedde Luweero yokka okimanyi bulungi nnyo nti Abaganda bonna abali mu Luweero Triangle ebitundu 7.5 ku buli 100 bonna batemuddwa ne battibwa ne batwalibwako amataka gaabwe. Kati kino wakiwaguzi kibayita amagufa muwulira bulungi omwami bino byayogedde.
Charles Peter Mayiga gumbudde bannaluweero okukomya okungubaga olw'olutalo olwabayitamu wabula bakole nnyo okwejja mu bwavu n'okulaakulanya ekitundu kyabwe nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Katikkiro abadde Luweero ku mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi okuyintira ku kisaawe ky'e Kasana mu disitulikiti eno ey'e Luweero. Katikkiro agamba nti abantu abali mu Luweero abasinga obungi mu kaseera kano baazaalibwa olutalo luwedde nga tebalina kwekwasa nnyo kya lutalo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleke nga awaddeyo obukadde 413 okudduukira enteekateeka ya Mmwanyi Terimba. Disitulikiti y'e Luweero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'ekiyeekera olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM obuyinza. Wayise emyaka gikunuukiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa, naye bannaluweero bangi ekigambo olutalo olwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe, nga bangi n'essaawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo bye baafiirwa. Bw'abadde aggulawo mu butongole omwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero okuyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Luweero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannaluweero okukomya emboozi z'olutalo wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo lwaliwo kumpi emyaka 4 emabega, era kangaawo ababuulidde nti abantu abasinga obungi abali mu bulemezi kati baazaalibwa olutalo luwedde, wadde bulemezi yataagula olutalo, naye ate okuzza bulemezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino. Mukuumaddamula abuulidde abalyanaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu, n'abasaba okukumya okubanja gavumenti wabula bakwate enkumi baleme nnyo, n'abalunzi bakole ogwabwe basobole okugoba obwavu. Abakulembeze b'e Luweero bamuwagidde. Obulemezi tosobola kukaaba lutalo baweze emyaka 4. Ani gw'obanja ebyo ebitaggwa? Tewali bye babanja. Bakole emyaka 4 giyiseewo bali babanja ki? Kuba kati ekisingawo obuzibu kati tetulina. Loza mutegedde bulungi nnyo. Eyagamba nti bamugula kati ate yayogerera gavumenti okuba nti esaanyaawo abantu ba Buganda n'okusaanyaawo ebintu bya Buganda. Bwe tuvaawo katusooke tugendeko wano nga tugenda otandika program butongole bwayo. Ono yayi Yoseeri, ngenda kuzanya video zino 2, eya Yoseeri n'eya mutabani we mukoddomi we oba mutabani we yawasa muwala we, then tuleka tusimbule. Eno mugimanyi bulungi nnyo. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Oyo Yoseeri kati ate ono ye mutabani we Odrek Lwabwogo. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then
let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Alright. Kati, bw'owulira ebigambo ebyo, n'olaba video nga zino, ngenda kuzannya video 2, lwoge tugende ku mulamu mutuufu. Ngenda kuzannya video 2 okubajjukiza biki ebigenda mu maaso. Kansooke neeyono omukyala, then tuluke tusimbule tugenda awo bwe mwagalira ddala kubanga kyengenda okubakolalira enkoko ekikola bazzukulu baayo. Wulira omukyala ono. Nfukamidde mukolo Mayiga. Nkusaba ofeeyo gy'oyamba abantu. Olw'ebiwandiiko bye balina nga byava mu ofisi ya Buganda. Basasula okuva ku kapaaka emitwalo 2. Basasudde okutuuka ku miliyoni 2.6 lwaki ofisi yaffe eya Buganda batemulumiddwa bantu bammwe. Lwaki temulumiddwa bantu bammwe abonna abantu be bagoba. Abantu bonna balina ebiwandiiko bya Buganda. Lwaki mukama wange mukulu Mayiga tovaayo? Lwaki musirise? Mutongole abadde asoloze ssente wano. Abantu bafudde. Kulweki abantu bafudde. Wano nina omwami mutuuze wange mwami Mukwaya balabye ku kalimere mwami Mukwaya alimu. Yali ali wansi abakazi bange bo balabye. Abakazi bakudde eri abakazi bonna balambala amazzi. Tetugamba nti gavumenti tokola ky'oyagala kukolerawo naye wulirizaako ku bantu mukama wange Pulezidenti Museveni. Wulirizaako ku bantu bo. Gaitanga nagalaba. Nenyongerezaako buno busuulu bwa 1950 mulimu ebibanja ebyo. Awo we bayogerako okuva mu ofisi yaffe eya Buganda. Okitegedde bulungi ne tugenda mu maaso. Bino biwandiiko bya Buganda Land Board negenda ekakasa abantu ku bibanja byabwe. Byonna tubirina. Zino basasulira mu banka. Zino zabagenze basasula esente. Endagaano ya 1979. Byonna abatuuze mwe bali mu bintu byabwe. N'otambula n'ogenda maaso. Eno ya 1992. Endagaano ezo. Bino basasulirako mu banka nga basasula Buganda Land Board. Abantu ne basasula esente zaabwe. Ne babeera nga bazisasudde. Be batuuze be bagoba essaawa zino. Eno ya 1966. Wamwami Kasirye erineewo ku kkuba awali ebimotoka by'amazzi n'awali omukyalo ow'ebigoma namuwongetteddi. Ono omuzeyi Kasirye mulamu eyatunda n'endagaano zaazirina abeera wali ku Wakaliga. N'ebiwandiiko bye byonna abirina bye yagulizaako abantu kuba we wali tawuni eya Nabweru. Ne tweyongerayo mu maaso. Be bano abakyala bannannyini bintu abagenzi bagula oluvannyuma za Buganda Land Board. Eno za 1962 obusuulu. Abantu balina ebintu byabwe. Naye lwaki tebatudde n'abantu baffe? Bino kwe abantu Bannabweru abalina ebibanja bano baasasulwa esente za World Bank ze yasasudde ng'erina ekigiputu eya KCCA ne basasula omwala guno gwolaba Lubigi drainage gye bazimba. Bano bantu be baasasulwa abalina ebibanja ebituuka ku ki ku mwala naye so si abantu abali eno waggulu. Kitegeeza nga basobola okusasula bakama bange bano n'abantu babasasule. Mukama wange ono bamuyita Buganda Land Board. Nannyini ki? Bw'abanga ye nannyini ttaka lwaki mukama wange mukulu Charles Mayiga ku lwa Buganda gye tuwagira ennyo gye twagala ng'abantu bano be bagobaganya mukama wange babadde n'empapula za Buganda nga tubadde tuyambako omutongole wa wano okubeera nga basobola okuba nga basasula sente za Buganda. Abantu abamu balina liisa Buganda balina ebyapa bya Buganda bye bagenda okusanga eyo wansi gye balaga. Lwaki ye mukama waffe obanga mukama waffe gy'oli kusaba kulumayeeka kulwasa abasajja tetuli bantu abawagizi ba Buganda. Lwaki temuvanga ofisi ya Buganda ng'abantu bano balumwa? Abantu balumwa abamu abawa ebiwandiiko ebikwatagana ne Buganda Land Board. Ne tubeera ng'abantu temuyambye tukusaba mukama waffe Katikkiro mukulu Charles Mayiga.
Kaba mpola ng'oli mu kisenge kyo bwenti bwenjo kugamba maama kaba mpola ng'oli mu kisenge kyo tubagamba nga temuwulira. Emyaka giyise 2 n'emyezi egigwamu njalako bazaabana abazza videos n'abazisala ne muzizza. Mwagase video ya president mugatte yange naye nga video nagikola enako z'omwezi ng'ogyeko ya president Simario yajogera naye yange nagikola enako z'omwezi lumu omwezi ogw'omunana omwaka 2022 nga tubagamba ebigambo bino. Nenjagala kusinzira wano ku telefine yaffe. Mbabulire nti mu Abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yekka ye Muganda era emigo gy'Abaganda balina gikuba ye bwe balina okuvuma balina bivuma ye mugenda kufuuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Mwenna mutunudde as a matter of fact mumuyambako. Omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo. Omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunziko olwalwo ng'ofudde tokyalinawo. Omuganda ogenda kubonaabona batandika obbazika mulimbo ng'abagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe. Ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate video ziribeerayo. Bwe mutasitusangalaliza mmwe kulwanira Buganda nakulwanira obuvuna buddo bwammwe. Otherwise mutuuse okubundabunda mu nsi yammwe, mutuuse okulya obukunkumuka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuuse agitutte nga bwe tekibagamba kubanga gyamalidde. Mulaba ono omutamiivu atandise ogendero. Tetugenda kusukka waawo mutugenda walala. Kati mu butongole akatambi katandise. Mukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kansubire otuuse n'abantu abakulu. Njala mulize video ya leero obwegendereza bw'amaanyi nnyo. Okusookera ddala. Tuzze tubagamba nti obwakabaka bwa Buganda buzze bulwanyisibwa abo n'Abaganda bennyini ng'abantu ambawakana. Naye ngenda bawa information ya leero mugenda kutyamu. Nabbosa tuula wano nze nduvire ku ntona abantu lwaki Ssaabasajja Kabaka bagenda mutta lwaki Obuganda bagenda busaanyaawo mugenda kuwulira. Wetulaga njagala muntagi omukyala Miria Kalule Obote njala muntagi ngire mutabani we Akena abere ku live eno n'abantu abaaliwo mu myaka eyo abatasobola kwogera nsonga zino ngenda zoogera nganze mu version eyange wabula gwagiwulidde ng'olina information eri mo advanced ku yange oli waddemba okufulumya version eyo ng'esinga ku yange oba oli waddemba okwongera ku yange kubanga essaawa yakwaye bantu bano tulongoose ennyumba ebyafaayo tubyogere abantu baleme kuddiŋŋana byafaayo kwonoona Buganda na kusaanyawo Buganda nga batwerimbisemu newankubadde nti abamu Baganda. Information gye ŋŋenda okulirizinga mbagambye eri abagimanyi nga batuludde emyaka nga bagisirikira tebagyogera nze ŋŋenda gyogera. Naye gwe bw'owulira nga information ekuyitiriddeko sala pulesa wabula we nnaavira ku vidiyo eno buli muntu aweza emyaka 7 ku 8 ajja kukubira essimu gende ebintu bye byayogedde 10 plus bituufu twatya kubyogera oba tewaaliwo ngeri gye twogera bigambo bino. Njagala ompulirize. Mubuuza omukyala Nabbosa Ssebuggwawo yaani mu Buganda. Mukazi ng'abakazi abalala. Wabula ye mukazi alina obukyayi ku ggwanga ly'ayita lyazaalibwamu erya Buganda. Omukyala ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kati nga ye minisita wa Information Technology and National Guidance mu ggwanga lya Uganda. Wano ebyafaayo ebiri ku Gola Moses omuntu byasobola okukyusaamu waba yagalidde bisoma bwe biti nti yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'11 omwaka 1944 bw'okwata 2024 n'oyawula ku 1944 omukyalo naba n'emyaka
kinaana bwegule ejijjudde. Mu nkola yaffe y'obuntu naddala y'abamaama bamaama baffe biseera ebisinga emyaka gyabwe bituufu tebakola ki tebagyogera. Omukyalo ono bye yasoma byonna mwabisomye dda mwabitegedde bulungi nnyo naye nga tebikwatagana biringa mpale za Museveni. Naye Yoseri lwamulonda okufuuka minisita baamutwala mu kakiiko akakasa ba minisita empapula ne bazikubamu ebituli era baali baganya omuyisa. Okutuusa Yoseri bwe yakubira ekitongole ekikwasaganya ku kusoma okwa waggulu ne UNEB ne Minister of Education n'abagamba bafulumye ekipapula ekiraga nti omukyalo ono alina obuyigirize obumala obweganakana ne senior 4 oba ne senior 6 basobole omuyisa okuba minisita ng'ebitabo bye yaleeta byali tebiwera bulungi nnyo nga tebijjuza wadde akataasa. Museveni n'akuba essimu n'alagira mu Minister of Education ne UNEB basindike ebbaluwa eziraga nti omukyalo ono ebitabo bye biwera bulungi nnyo bw'atyo n'alyoka afuuka minisita essaawa zino. Kati abasinga obungi mugenda kubuuza omukyalo ono ajja atya okuyingira obwakabaka era atya. Mumpulirize bulungi nnyo mugenda kutya. Nnaku z'omwezi 16 ezakkuuka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Okusinziira ku byafaayo bye batayagala bagamba ku TV wa mpapula z'amawulire, omukyalo ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kuva dda ng'alina enge etemanyikiddwa ku Buganda ate nga ly'eggwanga lyagamba lyasibukamu. Omumpembe omugenzi Milton Obote Kawenkene bw'afuna obuyinza, mukyalo ono yajja n'amwegattako. Teyakoma kumwegattako nti amwegasseeko bakole, wabula yafuukira ddala mukyala we ow'ebbali kye tuyita side chick. Wulira bulungi nnyo, omukyalo ono teyakoma kwegatta kuyamba Obote wabula yafuukira ddala side chick oba omukyalo ow'ebbali ng'Obote amuwujja ekiwojjolo. Yali boyfriend we ow'ekyama. Omukyalo ono y'omu ku Baganda abeetaba mu kusaanyaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa n'okusaanya Obwakabaka. Atya katambi katandise. Munnange omukyalo ono bw'amala okukwatagana n'omugenzi Milton Obote Oume Kawenkene amugamba, owaaye olowooza onoosobola okufuga eggwanga Uganda nga Buganda ekyali y'amaanyi? Obote obadde oteesa otya? Nti nze mbadde ndaba tutuule wano tuwandiike ebbaluwa tugiwandiikire Bungereza ng'eyita mu Yanfeesi y'oyo akwasaganya ensonga z'amatwale ga Bungereza gonna gye gali, nga tumutegeeza nti omukulembeze gwe mwateeka mu ggwanga Uganda oba bateeka mu ggwanga erya Uganda okufuuka okubeera prime minister tebajja kusobola kukwatagana president aliko. Era kati omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kye mulina okukola kwe kutuyambako tulwanise Obwakabaka buno ne kabaka waako tusobole okubusuula wansi, omukulembeze ono prime minister afuna amaanyi, nammwe musobole okubanga mufuna amaanyi n'obuyinza mu ggwanga lya Uganda ne Buganda nga mugitadde wansi, ng'era ebintu byonna ebikolwa mu Buganda ne mu Uganda mubifunako ebitundu 65 ku buli 100. Omuzungu olwawulira ekyo n'agamba, ate ggwe mu kutegeera sinnalaba yakukwatira nsawo. Omukyala Nabbosa Ssebuggwawo ng'atuula ne boyfriend we omwami Milton Oume Obote Opeto nga bakulukuunya ebbaluwa eyatuuka e Bungereza ng'egenda kulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda ne Sir Edward Muteesa. Nga balwanyisa Kabaka Muteesa ebyavamu mwabira byonna sigenda bimanyi bulungi nnyo. Musajja wattu ng'atuuka okuwaŋŋangusibwa ng'agenda mu ggwanga lya Bungereza. Omukyalo ono okumanya bubi nnyo ng'enjala eruma ekiro ate nga toli mufumbo oli mu buwulu
nga tolina na ssente zigula manda wadde nga n'ekidomola ky'amazzi kyaweddemu. Mu 1969 Nabagamba Yoseri asoma nnyo mu kitabo ky'Obote mu bye yali alina okukola ne byataakola ne byakola, n'asoma ne mu kitabo ky'abasajja abaafugako ensi n'omukono gw'ekyuma. Information eraga nti mu 1969 Milton Obote yateekawo akakundi oba akabinja k'abaana abawala. Nze ntegeddeko bana nenga akakundi kano kaali omulimu gwako gwa kugenda nga batta buli muntu yenna Obote gwe yali yeeraliikira mu byobufuzi, nga abaana bano bakuwa obutwa n'ofa n'ozikira kasitobanga obeewadde mu nkola yaffe ey'ekigo ekikulu n'okwagala okunuuna amabeere gy'obeera nti gayinza okutwala mu ggulu, era bw'omala oddino n'obulungi omaliriza likututte mu ggulu. Akabinja kano mukawulirize bulungi Obote ke yateekawo, ke nsobodde okufunako amannya 4 gokka. Kano akabinja kaali k'abatemu. Akabinja kano team leader oba eyali akulira akabinja kano ye mukyala Nabbosa Joyce Sebugwawo, yali team leader. Kwaliko omukyala gumuwulire ennyo 3 Nalujja Sekannyo. Wulira, kwaliko omukyala gumuwulire nnyo 3 Nalujja Sekannyo. Kwaliko omuwala baamukubamu n'oluyimba nga bamuyita Edisa ow'ennateete, oyo yali wakusatu. Owokuna yali ayitibwa Nabbosa Saala, ke kabinja k'abaana bano abawala abana, naye nga waaliyo n'abalala Obote bye yakozesanga. Gwe teweewuunya lwaki enkola ye Museveni gy'akozesa abakazi okusaanyawo ba opponenti be. Asoma mu bitabo by'abali abaamusookawo be yakoleramukko. Kale kandi okuviire ku ntono. Obote bwe bamala okukola enteekateeka ne Joyce Nabbosa Sebugwawo, Ssekabaka Fred Kulwangula Muteesa awaŋŋangusibwa agenda e Bungereza, basajja ba Kabaka abamu nga waŋŋanguka bagenda e Kenya. Omukulu ono kye yakola Obote ng'addira abawala 2 nga basindika e Nairobi mu kibuga ekikulu ekya Kenya, bagende basaanyeewo abasajja 2 okwali Aloysius Lubowa ne Mustafi Nsubuga. Bano baali baddukidde mu ggwanga lya Kenya nga bali mu woteeri emu. Mu bantu be yasindika mwe mwali Edisa ow'ennateete nga kuliko ne Saala Nabbosa. Bano be bagenda e Nairobi. Bano okuli team leader Saala Nabbosa Sebugwawo ne 3 Nalujja Sekannyo basindikibwa Bungereza okudiringa ne Ssekabaka omugenzi kati Muteesa. Ssekabaka Muteesa afuna information ku butemu obwali bwolekedde basajja be bano 2 mu ggwanga lya Nairobi, abategeeza nti babasindikidde abatemu basaanyaawo. Abawala bano batuuka mu hoteri okukola omulimu gwabwe, bakomekkereze bafuuse saddaaka era battibwa. Lubowa Aloysius ne Mustafi Nsubuga batta abawala bano tebaavaayo Nairobi. Wabula ono 3 Nalujja Sekannyo ne Nabbosa Joyce Sebugwawo ne bagenda mu ggwanga erya Bungereza okumaliriza mission eyabatwala. Mission ne bagikola bulungi nnyo
ne bagituukiriza. Wabula Nabboza ajja kugaa nti ani alina obujulizi obulaga nti nze nawa Kabaka obutwa yali team leader ekyajja kikubuuza. Naye abaaliwo abatasobola kwogera kati kubanga tewaaliwo media nga tebasobola kuwa information. Yajja kugamba obujulizi buli obulaga nti nze nawa Kabaka ono yali team leader. Eno information tolina wogenda gisanga. Bwe bamala okulunga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ng'amuwadde Kanyokawulire, omuwala ono yadduka n'akusibwa era n'asigala mu ggwanga lya Bungereza n'agenda n'afumbira omusajja Munnayuganda Manya Kangasirikire wadde nga naye yafa. Era omuwala ono yafiira mu ggwanga lya Bungereza. Naye oyo omusajja gwe yali awasiga yali afumbirizganyiddwa era kigambwa nabo banywa mwenge ne gubajjawo. Naye era bw'obuuza ekibuuzo enfa gye baafa eringa eri agamba nti bw'omaliriza omulimu nga naye bakugjawo. Kati omukyalo ono Nabbosa Ssebugwawo gwe yeebuuza enge agijja ludda wa? Era lwaki bwe tuba bagamba nti gavumenti esindika ba state mafias abawala okubasaanyaawo era nga musigala ku mabeere temukimanyi nti akakodyo kano kaava dda? Yoyo omukyala nno. Mumpulidde bulungi nnyo. Yoyo omukyala tukyagenda mu maaso. Bwe tubagamba nti eriyo Abaganda abatayagala Bwakabaka bwa Buganda bubeerewo, saagala mwewunze. Omukyala Miria Kalobota alina information gy'atasobola kuta. Omuvubuka MP Akena alina information gy'atasobola kuta. Atya. Omanyi bwe bakuwa okusiigibwa kw'abalwadde munnaye ng'olembalemba osobola okgenda eri eyo yakuwa obulamu. Ebiseera ebisinga abantu abamu nga bali ku kitanda babaako ebigambo bye boogera ku bantu abakuba bali okumpi. Ekiseera kyatuuka ng'Obote alembalemba. Mu kulembalemba kuno Obote alina gwe yagamba njagala kwetondera Baganda. Ensobi teyali yange. Ensobi yali Abaganda abansendasenda kwetaba mu kulwanyisa Obwakabaka n'okusaanyawo omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Asobola okusanga mukyala Miria Kalobota sirowooza nti asobola okuwa information, okusanga Akena sirowooza nti asobola okuwa information, wabula abantu munda abaali bakimanyi Obote lwe yakonfesinga ng'anaatera fa bagenda kuwa information entuufu. Obote yavaamu ekyama ng'anaatera nti nandiyagadde okwetondera Abaganda. In fact oli yakuba bukubi ssimu n'agikuba e Zambia. Family n'egikwata nga giwa Obote. Oli n'akalakata Obote ng'amunenya okutta family z'abantu n'okweta mu kutta Kabaka. Obote n'amugamba nga tonnanvuma sooka ompulirizeeko nange. Ebintu byonna ebyakolebwa tebwali buvunaanyizibwa bwange, bwali bw'Abaganda abansudiya oba abampa ebiragiro by'okkola. Saabikolanga nze. Olw'obusungu oli n'ajjako essimu, wabula abantu abaaliwo awo abamu bakyaliwo naye nga tebasobola kuvaayo okubagamba information eno. Loza mutegedde kati. Abantu abasaanyawo Ssaabasajja Kabaka olwaleero Baganda. Abasaanyawo kitaawe Baganda. Obote akuga asobola okutuukirira Miria Kalobota ajja bw'anaaba asobodde ajja kuwa info batajja kuwadde oba Akena. Volume giveeko amagamba nti volume togirina, kola ekintu kimu, refresh your phone. Bw'oba togiwulidde ojja gisa ku mutimbagano mulange emaze okukolebwako bulungi nnyo. Mpulira bulungi nnyo. So kino kibawa first hand information, mugenda kikuba social media abantu bagenda tandika okwanula Nabbosa Ssebugwa buli kazina konna tugenda kajjayo. Tuleme kukola nsobi yonna ku bintu ebyayite bitayogerwako nga ate tulina ebimu egisobola okwogera ebigambo bino. Nga bwe nabagaye mu kiggulalo gye ebintu bino bigenda kunyiiza abantu abooluganda okukola emikola batebamanyi information eno naye ng'amazima tujja googera mujja tukyayirako bwereere. Abaganda bennyini be basendasenda Obote
okulumba kabaka n'okumusaanyaawo Nabbosa Ssebugwawo ye yawandiika ebbaluwa n'agamba nti tetujja kusobola kufuga ku Uganda nga kabaka akyaliwo nga Buganda erina amaanyi. Tuwandikira Abangereza bakole ABCD. Abasinga obungi mwawulirako hinti ya information lwakuba teyaggwaayo. Njibawadde mu full swing. Obudde bwe bumu fe abazzukulu oba abazzukulu ba muteeko ki ffe tuvudde tutandika okwogera ensonga zino. Emivuyo gikolebwa zizze zitambula regimu zikyuka abantu basirikidde information tebagyogera kutuusa lwe mukoze ekintu kye kimu ekyokusaanyaawo kabaka Mutebi mu kintu kye kimu kye tutajja kukkiriza kubanga ebyafaayo biddiriŋŋana twagala tusooke tukwate ekyafaayo ekyo. Kati wano mugenda kutya abajjukira bulungi nnyo Amini ng'awamba Obote yali agenze mu lukuŋŋaana olwa Commonwealth Summit mu ggwanga erya Singapore. Yagenda n'abakungu be wabula mu kugenda yali agenze ne Nabbosa Joyce Ssebugwawo nga Saidi Kiikiwe oba nga waifuwe. Era amawulire gagenda omutuukako nti bakuwambe gamusanga ali mu hotel room nga bali mu kwevulunga oba kuwujja kiwojjolo ye ne Nabbosa Ssebugwawo amawulire ago gamusanga. Era agenda okujja mu setteesero gye bali bagenda oteeseza ku nsonga za Commonwealth nga baga nti abamu ku mmwe wadde mwogera nnyo naye temujja kusobola kuddawa waka. Obote amawulire bagumusanza mu hoteeri era baali mu kikolwa ne Joyce Nabbosa Ssebugwawo kye baalimu nga bakikola. Era we bawambira Obote omukyala Kalule Miriya Obote yali mukyala asigadde ewaka mu Uganda. Era ebiseera ebyo yali atandise okomplaining oba okwemulugunya mu mikwano gye nti bba wange bwe bagenda ebweru w'eggwanga atambula n'omukyala gwe bayita Joyce Nabbosa Ssebugwawo nze tantwala. Ekyo abaliraanye Miriya Kalule Obote mukimanyi bulungi nga n'olunaku lwe bawamba Obote Miriya Kalule Obote naye bamuwambira mu Uganda oluvannyuma n'afulumizibwa n'atwalibwa obweru w'eggwanga. Kati ayagala okuprovinga ekintu ekyo nabaka video kano. Ono mukyala Miriya Kalule Obote ku lunaku lwe bawamba Obote bamuwambira mu Uganda bannamawulire bamutuukirira bino bye yayogera. Have you been well treated, Madam Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? I'm all right. Have you heard from Daddy? What's your name? Akaki. And yours? Akela. Do you feel safe now? Well, a bit worried and scared. Yeah. But I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madam Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back, or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. No. But he It's himself difficult to said make that. an assessment. Yeah. Mukyala reaction ye eri bannamawulire bali ambuuza ebigambo ebyo yalimbye okuba yakimanyi nti bbaawe already abadde amwendako ku Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne Kolwa ennyini bawamba bali mu kikolwa kyakwegaddanga mu hoteeri mu ggwanga erya Singapore. Mbagambye information yefulumye olwaleero mugenda kutyamuko
bino byafaayo teri TV ejja bikugamba teri muntu agenda bikugamba wabula abagenda okulya information abali myaka 7-8 bagenda ku confirminga byenjogedde n'okukubulira ebirabye sikugambye tunulira kakena bwe kalikenkana biseera ebyo kati kasajja kalina n'envi bwe kalikenkana mu biseera ebyo kati awo tuvuddewo bwe tuvaawo mu kaseera ke kamu olwaleero abaganda bennyini nga bakulembeddwamu Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'abakolobero kansoke nkuzeeyo mwenna mukimanyi nti Naabagereka Sylvia Nagginda Luswata ani yamuleeta mu Buganda okuwasibwa Ssaabasajja Kabaka nabawadde Isiro ne bagamba nti omukyalo ono Nabbosa Ssebugwawo yasooka kwetega Ssekabaka Muteesa n'amugaana ne Mutebi kennyini ne Kabaka wa Buganda yali yamwetega n'agaana kyajja kitya ate yeetabe mu kuleeta Nagginda okufumbirwa Kabaka era ebikolwa Nagginda byakolanga bbaawe bbaawe ali ku mbiri yawaŋŋangusibwa bikwatagana n'omukazi yenna byeyandibadde akola watyanga omukyalo oli Nabbosa Joyce Ssebugwawo ye director wa pulojekiti eno etambula obulungi nabazanyidde ka video ng'abataka bagenze ewa Museveni ngenda kukabaddiramu nakakozeko forensics oli omukyalo n'ebigambo byayogera omanyi wabula nga sinnakazanya abantu ba Kabaka ab'ekyama temukkiriza muntu yenna agenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka gyali mu buwambe nga Nabbosa Joyce Ssebugwawo kwali n'enkwezengezi ze yagenze nazo mu State House mubireke asigaleyo ensi kasiteemanyi baani abaliyo temukkiriza mutaka yenna yabaddeko na Museveni ne Nabbosa Joyce Ssebugwawo okugenda e Namibia tetugenda kukkiriza bintu byammwe wulira akatambi abatasobodde kalaba omukyalo ono ng'akulembeddemu abataka abatutte ewa Museveni era kansoke mbajjukize abataka bokka si be bagenze wa Museveni wagenzeyo abalangira n'abambejja wagenzeyo n'abavubuka abamu abayita abavubuka ba Buganda baamulabira oluvannyuma nga bana bataka bavuddeyo eyo tugendagendayo mpola kati kano ke katambi omukyalo ono ng'atutte bajjajjaffe abakulu b'ebika okusinkana Museveni kaluwakko njala kuyita mu bwangu bwobodde tulina butono kaakano ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ye yakulembeddemu abataka. Ne tulowooza okitiibwa pulezidenti nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku nti ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka bizibu era okumutuukako e Namibia si kyangu. Omuganda alina engalabi yekola ampuliriza olwaleero gwe
ago tuba tugamba Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ali mbuwambe gwogamba otya nti ebyokwerinda bye bizibu nnyo agenda okuwummulamu gwe mwagamba nti yagenda kuwummulamu ebyokwerinda bye biba biti ebizibu nga tewali access mugguukire wonna muntu wasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka sooka ogula omutwe ono akugamba Minisita Museveni akugamba nkusomedde history we yayagalira okutta omwana wa Muteesa wabula yagamba nti ebyokwerinda ebya Kabaka bizibu okumutuukako yabitegeera ddi era lwaki agamba nti Museveni akwate essimu akubire pulezidenti wa Namibia bakole enteekateeka ekkiriza abantu bano okgendayo eyagenda okuwummula gavumenti ya Namibia ennamba emuvunaanyizibwako etya era kuva ddi kozesa omutwe gwo gw'Omuganda yeewunzise gwe basindika ogende mu miitingi mu nnyimbe nga mwogera nti Kabaka si muwambe Kabaka waali ali luddawa Nabbosa kugenda ebyokwenda bya Kabaka si bizibu nnyo okumutuukako era Museveni akwate essimu akubire pulezidenti wa Namibia ku nsonga ki ng'oli yagenda kukyala gomwaga nti yagenda kukyala katugende mu maaso yoyo nno nanfudu tugenda mu maaso security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja ye ssentebe waabwe ati ssentebe bw'alwala ate era abantu fenga abazzukulu tulina kumubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa ategeezezza nga pulezidenti ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizako abataka mu by'entambula ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki nja kugibawa ekyo bwe kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja mu birala ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno mbu abataka baagala okgenda okulaba ssentebe waabwe kubanga ye ssentebe waabwe naye n'essente zibatwala tebazirina mu lukiiko lwa Buganda olwatuula emyezi ebiri mabega lwavaayo ne muva abasajja okuga nti fe abeesobola tusobola okgenda okulaba Ssaabasajja Kabaka Mayiga yabagamba bwe tunaga nti Abaganda bonna banaagenda ennyonyi tejjule kati abeesobola babaagaanibwa kyali kigendererwa ki ye Nabbosa Joyce Ssebugwawo atali naava atali mumbejja mu Buganda atandika atya okubanga akuŋŋaanya abataka ngaani ekyo kibuuzo kisooka ngaani bajjajjaffe ab'ebika abaagenzeeyo omuli Ensoole Enkwezenge abaffere ne bamafiya njala babuuza ani mukama wammwe mu Buganda ani mukama wammwe mu Buganda kyekibuuzo ekisooka Ssemateeka wa 1995 Munyarwanda Museveni gwe yeewandiikira akugamba omukulembeze yenna ow'ennono tateekeddwa wadde okwogera ku kigambo ky'ebyobufuzi wadde okweriranya ekintu kyonna ekikwatagana ne gavumenti si bwe guli nti ye mwajjeewo ate olukusa olugenda ewa Museveni ye nannyini Buganda oba yavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka nga constitution Museveni omunyala gye yawandiika emugamba takkirizibwa kwetaata mu byabufuzi oddira otya ensonga za Buganda etakkirizibwa mu byabufuzi oziyingize mu entite y'ebyobufuzi njagala balina emitwe egikola mbabuuza ebibuuzo bino constitution Munyarwanda Museveni gye kuno kwali ey'olukumuleta egamba tewali musajja yenna akulembera nfuga yano nakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi Buganda y'emu ku bo era Kabaka Mutebi takkirizibwa kwetaba mu byabufuzi gavumenti ya Museveni emukwatirako luddawa era mmwe abataka mukolera ani mbadde ngamba nti mukolera Ssaabasajja Kabaka na Buganda
musobola okutuleetera akatambi nga mwatudde ng'abataka ab'enkizo ne mutubuulya bye mwateesezza mu lukiiko olwo. Musobola okutuleetera akatambi ke mwatudde mu lukiiko olwo ne muteesa kwolwo olunaku luno Nabbosa bagamba nti mwatula ne muteesa okusinkana Museveni. Era musinkana ngaani? Mu Uganda, mu Buganda, Ssaabataka abeera ogu mukama wammwe oba mukulu munnammwe ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ensonga zammwe zonna ze mwagala singa abakyadde Wakasujja waliwo bataka bannabo mumanyi na basomedde bali 7. Bali 7 be bavunaanyizibwa ku kugenda okukola emikolo gyonna n'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Abantu abo mu lutula lwammwe babaddemu nedda. Mu lukiiko lwe mwagenze okukyala ew'Omunyalwanda Sserwajja Okoota babaddemu nedda. Kati mmwe mugenda nga baani? Muli bankizo ki ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuwambibwa kwe? Nga si nagenda kwongera katambi kano kansooke nsimbewo akati. Omuganda yenna situla omutwego weefumiitirize sooka oziba amaaso nga bwe gatadde bwe nti weefumiitirize mu bwongo obwo olowooze ekigambo kino ekyakoleddwa okusinziira ku nteekateeka ya Museveni kikyazaako. Nze ngenda kikuwa kiwulire bulungi nnyo. Mu nteekateeka eriwo Museveni gy'alina kwe kuddira afune abataka beyeekakasa abagenda omuyambako okulonda Kabaka ye gwe yeeyagalidde singa mutabani wa Muteesa akisa omukono mu ngabo okusinziira ku pulogulaamu ye nga bwe yagibala. Kyekigendererwa kye so tewali kirala. Era n'abo baga nti bagenda nga emboozi oba gye bayita scripture gye bagenda okunyumya ne gye bagenda okuzza okubuulira Abaganda ejja kuba mpandiike nga n'obuwandiike bwayo bonna bulaga nti bo kye basalawo kyekyenkomeredde teba muzzukulu n'omu agezaako kuddamu kubuuza kibuuzo kyonna anti Baabataka boogedde. Kozesa omutwegu otegeere. Bulijjo bamugamba nti Abataka basobola okulonda Kabaka. Kati abadde anoonya nfunye nti Abataka bano mbakontrolinge. Kati ayina Abataka. Ng'Abataka bano Mayiga yajja ateekamu ensowoleze mu bika. Ng'Abataka batuufu emisango giriwa mu kkooti ya Kisekwa. Kati yafunye Abataka baayagala. Naye ng'abo si bankizo. Ezo ezaagenze waayo Sirinva Ndiirwa ne bwe zibula ku mmere eriibwa. Abaagenze wa Museveni bafungula ndiga. So si bataka ba Buganda. Omutaka Buganda asooka neebuuza nzaani. Nkiikirira ki mu Buganda? Obuvunaanyizibwa bwange ki? Wagenda opa ensonga era bwe mmalo ziropa ziddiraani. Ekikufuula omutaka okulira ekika. Ekika ky'okulira kirina obuvuna obuddo n'ensibuko ewali ettaka. Gwe ng'omuntu mwagala tugamba mulinga jaba ezitasobodde kwekolera kintu kyammwe ng'abantu. Mutandike okusabiriza Sserwajja Okoota. Ng'oggyeko ekitiibwa ekikwambazibwa ng'omutaka akiikirira ekika ekyo baakikulira ku lw'abazzukulu b'ekika ekyo. Osigala oli muntu njagala osooka oyambula ekitiibwa ky'obutaka nti kati si kyali sooka ogyewo ekitiibwa ky'obutaka ti okulira ekika. Kati nsigadde nga nze Lumbuye nina kimbulamu, nina amaka, nina omulimu, nkola, ndabirira famire yange. Ebyo bwe mba mbirina oyo yenze. Kati bwe mmala okumanya nti nze neesobola,
ne bampa obuyinza buli n'embwambala okukiikirira bazzukulu b'ekika ekyo. Bwe bampa obuyinza obwo abazzukulu balina ensibuko yaabwe okuli ettaka ly'ebika owatuula ye kennyini okutambuza ensonga z'ekika ekyo bwe butaka bw'ebika ebyo. Kati mmwe abasaba ettaka mulisa Museveni ettaka lyaki? Kyekibuuzo omuntu yali yadde okubuuza. Era ssente ze musaba nga ba-individio muli bangawula tebusobola kukola. Emyaka gye mumaze mu nsi temukola. Kitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Ndowooza abantu bategedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. N'ekifaananyi ky'abalaga abataka mbakutte nze mbalina era ngenda bakoza kibi. Temwewuunya ng'abataka bano batudde kati ye mwina kye mutamanyi. Mayiga yazze ebbali. Bukyanga vidiyo ye yafulumye Mayiga yayogedde ki? Kwoli kuno nange ku social media tubaddeko. Bukyanga vidiyo yafulumye nga basinkanya abataka. Njagala ombuuli ekiwandiiko Mayiga kye yafulumizza oba ekigambo n'eki kye yayogedde. Tasobola kubanga lwaki. History wa Nabbosa Ssebugwawo asoma nti y'omu ku Baganda abatasobola kwagala Buganda alina busanyaawo. Wabula omugenzi Obote amannya g'Abaganda ge yalina okufulumya abalina information eyo mugifulumye. Naye nze mmanyiiko lya Nabbosa Ssebugwawo kubanga n'ekiwandiiko yakiwandiika n'Obote ne kigenda e Bungereza. Naye Abaganda abamanya ge musirikidde abeetamu mu kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Omusekabaka Muteesa be Baganda be bamu abalina bazzukulu baabwe oba Baganda abali mu kukola ekikolwa kyekimu. Lwaki musirikira information to the extent history might repeat itself nga mutudde? Obote ng'afa yakugamba sinze nakola ebintu ebyo nga neeyagalidde, wabula nasendebwa Baganda bennyini abatayagala Buganda be bankozesa ebikolwa ebyo. Olwaliro Museveni ng'ayambibwako Agnes Naabaluga, Sarah Kagere, David Wasajja, Wagwansibirwa, Kiwalabe Male, John Katende, Peter Mayiga, oyo mukyala Nanfudu, Joyce Ssebugwawo be beetabye mu kusaanya Obwakabaka bwa Buganda. Era nga newe tuwogerera Kabaka takyalina rights nti baakola dda empapula nga bayitamu John Katende Advocates ne bakola kye tuyita tukiyita tutya ne bajjako eddembe lya Kabaka lyonna ne balimuggyako ne balyezza. Kati be ba administrators b'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebintu bye. Abo nga tewali wakkiriziganyiza nabo wabasanze nti banne munkolera ekintu kino baamuggyako rights ze oba ze tuyita powers of attorney mu Luzungu. Njala nnyo okukozesa Oluganda olw'ensonga ndi musajja Muganda ndi muddugavu. Oluzungu lulimi lugwira. Y'ensonga lwaki bwe mulaba boogera Oluzungu mulowooza nti bategeera nnyo, kumbi basiru basinga obusiru. Omusiru amasitali omusiru akwata nnyo ekintu ky'ayagala kimufuula omugezi. Mpuliriza nnyo. Omusiru akwata nnyo ekintu ky'ayagala kimufuula omugezi naye ng'ate musiru. Ababbi abafere abasanyiza eggwanga Uganda bakwata Oluzungu balufuuwa nga bafuuwa sigala naye mutandika otandika omugulira ensonga ez'amakulu. Agenda kukugamba oli huligani totegeera. Kati njala kugamba omusiru akwata nnyo ekintu ekijja omulabisa nti mugezi. Kati abafeera bali mu Buganda n'abali mu Uganda ababbi bakwata Oluzungu balufuuwa kati gwe atalumanyi munene ate bano balaka baasoma naye nga tebaasoma obwongo balina butono. Ompulira bulungi nnyo? Byeye ensonga mukitegedde bulungi nnyo.
Kabaka bamujjako powers of Anthony ne bazeewa. Sarah Kagere ye administrator, Agnes Nabaloga administrator, David Wasajja administrator, Charles Peter Mayiga administrator, Chiwalabye Male administrator, ne John Katende ba administrator. Mu nkole yaffe ey'ekiddugavu omuntu akola eddaame lye bayita will. Bannyabo ne bassebo eddaame mu luzungu baliyita will. Ssaabasajja Kabaka takolangako ddaame. Akabenja kano kaamukozesa dde eddaame. Nakyo teryagenda kibagamba. Ebitavu bye baabisiba dda. Ebitavu ze bank account. Mu banka ena gy'oba oyagala gy'oba oteekawo kibayita ekittavu. Ekitavu bakukulirayo obuuma ze nsimbi. Ni waki mbasomesa Oluganda lwange. Mu Luganda ensimbi tuziyita obuuma. Kati ekitavu lyetterekero muli muyita bank. Muntegedde bulungi nnyo. Ebitavu byonna baabisibako babiteekako envumbo nga bagamba abakulira ebitavu bye okuli obuuma bwe nti munnange omukulu nnyini bitavu bino era okuli obuuma buno yatuwa olukusa olw'okuba nti munnange takyesobola mu mbeera ey'obuntu nti Sekalootera yafunamu okuzibu. Sekalootera gwe mutwe. Okufunamu obuzibu kwe kuyita ttembo oba okucankana obwongo kimuyita okugwa eddalu. Y'ensonga lwaki bazze bavuga ebikola ebiganda Ssaabasajja Kabaka mulalu sime biki omukyala ava n'akola ki project simanyi mental health biki ebintu babitambuza ne ku radio ne ku TV nga bajja byogera okubateekateeka kye tuyita preparing the public oba preparing Baganda. Bamona asasula sente meke bigaano bibakyusiza mu luzungu biza mu Luganda babateekateeka okubalaga nti kubanga abo bana akonfamira Ssaabasajja Kabaka mulalu mu mateeka amawandiike agassemateeka mu ggwanga Uganda omuntu yenna singa azulibwa nti Sekalootera takola bulungi takkirizibwa kubeera mu ofiisi yonna buli kiwandiiko kyonna kyaba asayininzeeko tekikkirizibwa mu mateeka ne byayogera tebitwalibwanga bikulu. Oba mpulira ne byayogera ne byawandiise tebikkirizibwa mu mateeka. Ndowooza otegedde. Katumaleyo akatambi kano. Abataka kwe kusaba president abayambeko ku ssente ez'okukyusa obwannannyini bw'ettaka lye yabagulira emmengo ku luguudo lwa Kabakanjagala okulira n'ekizimbe Bulange. Sebo president yali okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe nga abataka wano tugamba nti liriiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Jjukira nti lyagula biliyoni 9 mulamba. Kitegeeza omusolo kuliko munene gwe balina okusasula okutransfaringa akati ogwo ne bagamba tunaakola tutya n'agamba oke nja kukola ki ogwo nagwo nja kukola nze kennyini nja kubasasulira. Okusinziira ku bataka ettaka lino bagenda kuzimbako ekizimbe eky'ebyobusuubuzi omulimu gwe bagala pulezidenti abakwasizeeko era nakyo yakikkiriza. Ensisinkano eno ezze ku eyo eyaliwo omwaka oguwedde wakati w'abataka ne pulezidenti Museveni wabula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzira mu lukiiko lwa Buganda n'ategeeza ng'ensonga zino bw'atazimanyiiko. Tugende ewantu awo. Njala kubuuza enkwezenge enkuusiri z'abeeyita abataka abafungula ndiga baagenda mu lukiiko olwo. Bassebo, njala babuuza ekibuuzo kimu. Museveni mumuyita ani? Gwe mutudde naye oyo
alina olugero lwe luyenga omuntu baluyita bantu balamu magoma gavugira aliwo nkiddamu Yoseri ng'omuntu alina olugero lwe baluyita bantu balamu magoma gavugira aliwo bw'omwolesa obwanga ne mwogera aseka era akuwa buli ky'oyagala bw'omukuba omugongo ng'akyusa olutambi bulungi nnyo wava enjogera egamba nti olutambi lukyuse enzungulula gwe yenna yagenze oba oli nkwezenge oba oli mutuufu njala kubuuza Museveni omuyitaani era akwagaza ki Abaganda bagamba nti akanaakulyako amenvu wattu osusa keesesa ogenda ofundikira nga kaligalidde omusajja gumuzanyisa okweka obuvobo n'obuddo yalina okutta kitaawe n'amutta kati mmwe baani bamanyi nti mulina ekizibu mwagala nnyo ensimbi mwagala kuŋŋamba emyaka gye mulira buli yagenza wasukka emyaka 4 egy'obukulu sente zimukoze mu bulamu bwamwe muzitadde luddawa era zino zimutunda mu Buganda zigenda bongerako ki era kambabuuze nziremu mbabuuze waliwo omugwagwa omusiru omutoletoole asobola okukwata ettaka n'agula ettaka obuwumbi 9,700 nga tekuli kyapa bwe bagula ettaka tusooka kubuuza ani nannyini ettaka nga wadde lya ettaka lya kibanja ne batubula nannyini ettaka ne tumutuukako tumugamba wattu ffenno twagala kusenga ku ttaka lyo waliwo omutuuzeewo ayagala otuguza ettaka lino naye bw'omala otuguza ettaka lino onootuwa ekyapa n'akuddamu ye oba nedda oba onompa obusuuvu okusinziira ku mawulire gennina nannyini ettaka eyabatunza ettaka eryo n'ekyapa yakitundirako kubanga yali akirina teri musiru asobola kukwata buwumbi 9 n'obukadde 7 agula ettaka nga tamanyi ploti namba tamanyi block namba era nga tafunye transfer forms. The moment you pay for a piece of land which having a land title, immediately you get the transfer forms from the land owner. No gena no kyusa ekyapa ekyo ewantu wonna mwalagako transfer forms tezibangawo kati era ebbanga lyamaze nga mufunye ettaka eryo mulowooza kyendowooza kyengenda obbagamba tekigenda batyemula emitima golowooza omunyolona mu 70 yeegulira ettaka asemberere bulange era olowooza lwaki UPDF Construction Company egenda okuzimbawo mbona nolete mbona ng'ojoosunga n'amakanzu mwagala omucere nkubuuza golowooza omunyolona mu 70 yeegulira ettaka ajja asemberere bulange Mmengo olowooza lwaki UPDF yegenda okuzimbawo bakuwadde omukazi tosobola mufunisa lubuto ga nti olina omukazi lwaki bamukuzalamu ng'oli awo otunula mwenna mutambuza mitwe mulingo n'omuzanyi wa Cameroon wayafa Mboma Patrick Mboma mutambuza mitwe temusobola kutuula kabeeyita batake nembuuza naye sooka olinde ettaka lyetugula mumanyi akawumbi ka ssente mukamanyi mmwe kati kambabuulire mugenda tandika okuwalukanga omukw'omu ng'embaata emaamira embaata emaamira batazinwaga kumbaata kati kambabuulire embaata bwebiika amagi gayo ne gawera geeyagala ng'etandika okugatulako gamaamira wabulwa lweva ku magi ng'egenda ku eyinza bweva ku magi tesobola kuwalukira ku magi efuluma etandikira kuwalukira ku mulyango n'esaasaanya olujja lwonna mwekweze nge mugenda tandika okuwaluka omu ku omu
bakanga ettaka Museveni alisigazizza mujja kiwulira munywedde amazzi babawadde ssente mu mabaasa nababulirako amabaasa tatawulanya ge yagaana okukwata brown envelopes ezirimu white zibera catch envelopes munda zirimu obuveera obulimu babo mwabatunda TV wabatambuza ebintu ebisobola okwatikwa amagiraasi waliwo obuveera bateeka mu bintu ebyo nga bulina omukka wakati ezo bubbles kati sebo agama bahasa gemukwata nga galimu ezo white polyethylene bubbles ezo zemukwata mugenda kuwaluka ng'embaata emaamira omu ku omu oyo mumuyitaani yatta kitawako ka identification kati gwamanyi nti ozze kumubba omusabiriza era kambajjukize omugenzi Erimaani Basudde yayimba oluyimba lwe bayita Mukyala Mugerwa oba temusobola ziwulira bulungi n'akugamba nti Mukyala Mugerwa yatuuka nga ayiringuse ebbina wattu Basudde n'ayiika amalusu naye Basudde bwe yeefumiitirizaamu okukwanda omukyalo ono omukyalo n'atuuka okutta Mugerwa yagali Basudde aba atudde ku kitanda ky'ebbuliri n'agamba omukyalo ono wattidde Mugerwa amuyinamu n'abaana naye ate nze Basudde atamuyinamu mwana nga nsigula musigule tanzite Basudde yamaliriza adduse nga teyeetibye Mukyala Mugerwa njala babuuza temufuuke Mukyala Mugerwa wamuliridde mu mutaka munnammwe obulamu bwe ne mubusaanyaawo ne mutuuka okuva mu Mmengo mugende mufukabirire Museveni aba abaagaza akyoba that is the question mufuuse ba Mukyala Mugerwa nesimanyi nti mubiwulira kubanga temuwulira basajja mmwe temuwulira genda oli olimba lwa Mukyala Mugerwa olw'omugenzi Erimaani Basudde ojja kutya wooliridde mu kabaka olwo kati Museveni aba akwagaza ki wooliridde mu kabaka olukwe Museveni aba akwagaza ki that's the question I need to answer yourself nabagambye ejja kuba ya 7:5 baganda bannange mwenna bali mu Uganda n'abali mu diaspora abawanganguka wosanga omusajja yenna eyeyogezanga eyanobako oba eyasulawo amaka ng'ayogera kutakubulya kabaka gyali mukuba oluyi nja kufunira looya wosangira omusajja mulumbe nga yeyogezanga olwano nga tasobola kubulya kabaka waali wabula agatta Mpuuga agatta Mayiga agatta David mukuba oluyi oba mukuba omugere mu buli maawa n'okuzaala alekeraawo nja kufunira looya mufune amagye ne bagamba nga siganziriza kyo kikuba eggi abaganda mulina okuzuuka abanyarwanda batwetekamu bangi bakabano batandise okutambuza ebiboozi mukuba amagye nja kufunira looya babeera ku nnyimbe n'okibuuzo waayo sibuka waggwa tekisobola kwogera ebigambo bisatu omuntu yenna yeeyita omuganda nga tosobola kutambula ng'okoma ku ggwe eri abaganda bakoma ku bo bennyini eri abaganda bakoma ku bataata babwe nga kubakoma mukuba eggi ebisigadde nja kufunira looya bitandise okgenda mu nnyimbe bitandise okgenda ku pate bitandise okgenda ku mipiira bitandise okgenda mu meetingi z'ebika kikube eggi kwata omugo kikube nja kufunira looya kabe nga ali mu diaspora kabere nga ali Uganda nja kufunira looya mulwanirira obuganda mutabulwane temunamwe bangi Mpuuga bawadde ssente bangi Mayiga bawadde ssente kubanga abasajja bano temwategeera nti bonna Banyarwanda kumbe bonna Banyarwanda
ensi y'abajjajja mwe mugenda gitunda nga temusobola kwogera nze njogera good enough gwatayogera okozeewo ki musabire Ssaabasajja Kabaka nga we mubanja tukimanyi ffena tetutegeera kyekimu waliwo ategeera eddakiika eno waliwo ategeera oluvannyuma lw'essaawa waliwo ategeera oluvannyuma lw'olunaku olw'omwezi olw'omwaka ne bonna babeera bantu tugenda tutambula nabo amamesa amangi tegeesimira bunnya linda kiggweyo afumita mboobo bamumpulidde bulungi nnyo amamesa amangi tegakola kitegeesimira bunnya lwaki tegeesimira bunnya buli mmese liba lirowooza lirine wadde tegenda okusima ekinnya ekyo naawe kansooka ennyonnyola obulungi nnyo olugero lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya lwaki jjukira nti amamese amafukuzi gabeera nnyo mu ttaka nga gafukula va ku zino emmese zibeera mu nnyumba twogera ku mamese amafukuzi kati amamese amafukuzi gabeera nnyo mu ttaka ne gafukula naye bwe gasukka obungi olumu tegasima mikwesese kwekweka na kufuna byakulya buli limu emmese liba lirowooza linne wali nti ligenda okusima gakomekkereza bagasanze awo nga gafudde gonna ne bagattira awo mumpulidde bulungi kati abalowooza nti ffenna tugenda kugendera mu kkowe lyeribu nedda amamese amatono tugenda kwesimira obunnya tukole ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga Katonda asiimye ffe tugenda kulwana kubanga history tumusomye nga nfundikira mbadde neerabidde mwenna abasajja n'abazaana ba Omukama wa Bunyoro ngenda basaba mukole omulimu gwenkola Omukama ali ku kalemberembwe kakumubika babo baleetera wiiki 2 ne mbamatega naye teyakola wadde okwogera gimuli Abanyoro Omukama wa Bunyoro bajja mu babikira essaawa nga temuvuddeyo kwogera bambateze ne babaleeta ne bakuba amawulire terabiseeko akabadde kanyeebwa kabanga bonodira jjajjo myaka 10 n'ojja n'omuteeka ku kasana emisana n'omwanika n'omuzzayo wiiki namba mwezi kati ayitawo ku lujjaga akadde kaawo nno kawangadde bakajja okwota ku musana bakazzaayo olwo kafa baga kafudde nga kabadde kagumu badde bakaanika ku makya n'olweggulu kati abasajja Abanyoro n'abakazi kambabuulire teri Katikkiro wammwe agenda kwogera bigambo nti Kabaka wammwe muyi nedda teri yali mu Bwakabaka bwa Bunyoro agenda kuva nti Kabaka wammwe ali bwinedda wabula omukyala omu ku bannabyabufuzi yawandiise n'agamba bw'ati omukyala ono ye Honorable Nyakato Asnance era eno ye message ye bwe yabadde oyo ye Mukama omutuufu owa Bunyoro bw'ati bw'afaanana yagambye n'awandika bw'ati yagambye breaking news the Omukama of Bunyoro Kitala Kingdom in their need for better medication treatment yagambye amawulire agakagwawo oba amawulire agakagwawo Omukama wa Bunyoro Kitala mu Bwakabaka obwo mu bunnambiro yeetaaga obujjanjabi obw'ekika ekyawaggulu. We have been lied for a long time that he is well. Tubadde tulimbibwalimbibwa ebbanga ddene nnyo nti Omukama ali bulungi. Just look at this photo. Fuba okulaba otunula ku kifaananyi kino kyeyateekayo nga yennyini Asnance yakiteekayo. Emyenda ya Bunyoro Kitala, let's do the needful to save the life of Gafabusa Iguru Kabarega Lega ng'agamba nti tufuba okulaba nga tukola ekyo kyonna ekyetaagisa okulaba nga tutaasa obulamu bwa Kabaka wa Bunyoro Omukama Rukira Baishaija atugamba Solomon Gafabusa Iguru Kabalega Lega y'engombo y'Abanyoro.
kati gwe omunyola ali muganda wange bakusiba kiwani ngomwe teri bloga ayogera teri munnamawulire ayogera teri ayogera bino nze mbyogedde mugende munsiba banyolo bamunvuma munvume nemba gambye kubanga byanga bintu byogera ng'omusiza agule siyani genda ku kibanja kya Honorable Nyakato Asinansi yavudiraga kambyogera munsiba abantu bagenda byogera kandi badire mulundi okusembe mu luzungu yona kuba lungi basomedde nga bajiba mu Luganda kandi badire mu luzungu yajiwandika nga bamaze okujjawo kabaka wa Bunyoro edakika zali ana musatu yagabwa ati breaking news the omukama of Bunyoro Kitara Kingdom in their need for better medical treatment. We have been lied for a long time that he is well. Just look at this photo. Emyenda ya Bunyoro Kitara, let us do the needful to save the life of His Majesty the Omukama Orokera Baishaija atugamba Solomon gafa busa iguru kabarega lega ng'engombo bwete mwegamba eyabwe abe Bunyoro kati omunyoro yena ali eyo kikakatako bambi okuvaayo oyogera ensonga zino ku social media nga totidde ekinnuma ye muntu okuba nti obadde osobola okukola ekintu ekimutaasa n'otakikola wabula bw'avaawo n'owa amabugo mangi nnyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo wa speech ebitaba tekibikyagasa ku ssaawa eyo wano buli muntu yeetaagisa obuyambi n'okukola mwoba wa speech ku nnyimbe ne muwayamba mugo kufa kw'omuntu ng'oba mu bulamu tosobola muwadde ekikumi ekigula eppeera oba eccupa y'amazzi n'afa n'ogamba n'omusajja nnumye nnyo naye nga bw'abadde mulamu obadde tolina kyokola abadde mulwadde togenze mu ddwaliro bano bantu betwogerako essaawa zino mujja tandika okukaaba wano naye ng'omusajja abadde yeetaaga eddoboozi nga tosobola byogera ebigambo bino naye ng'ojja kukuba emiranga ku social media wano mukabe mwevulunge muggyemu n'engoye naye nga ano badde osobola okukolera edda omusajja ne bagenda mujjanjaba wali owuliddeko nti agenza okufuna treatment ewantu wonna bamusiimula obwongo bamukuba obutwa kati agenda kufa byendi bukola wano essaawa zino ku Ssaabasajja Kabaka sijja kusuka video wedde buli omu agende gy'apangisa ne gye yazimba abawulidde ebigambo bino mbivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gye ngeri gy'obitegeeramu Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma n'Abaganda bazuukusira bategeera wabula ebisigadde gw'otusinga kuba gwatuli waggulu ffe tukoma okutegeera w'otandikira era nfundikira ngamba gwe omuntu omulya mmere wenna tolowooza nti osinga Mukama okutegeera lwaki tosinga Mukama kutegeera ensonga yiino gye mutamanyi bulijjo wookoma okutegeera ku nsonga yonna awo Katonda w'atandikira gwe wookoma okutegeera oga nti wano wenkomye awo Katonda w'atandikira kati gwe tolowooza nti oli mugezi nnyo okusinga Katonda mu buli kyokola bw'owulira ng'okomye Katonda w'atandikira bw'obanga okomye kitegere nti waliwo omuntu akusinga ye Katonda musabe muntegedde bulungi nnyo kati Katonda ffenna atusinga akwate ku nsonga zino gwe yeeyita omugezi atulugunya banno abatta essaawa zino oyogera ng'eyanobako osajjalaata oseka obuseko bw'ekirogo oyambadde obusuuti otandise okusajjala toyogera bino oyogera biri muganda wange akaseera kagejja kujja ng'olina okuddamu ebibuuzo ng'omuntu omu essaawa zino kyalina bakusuuta boowa ensimbi obasasula zaakyo okupromotinga n'okuprotectinga obanga okola bikyamu kulwa Katonda n'ensi yange Katonda kuuma Buganda kuuma Ssaabasajja Kabaka katuwaane mpaka wanabakkiririza enkosonga zaffe okuwulizika n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka Mukama wakuumire eyo vidiyo wene tusinkane ku Lwokusatu mweraba byebyo ebigambo si birungi obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli mu matigga buli mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala abatamanya ŋŋamba ab'emitima emibi abakuusa abalimba baakusaanyawo Kabaka naye tufube okulaba nga tusituka tulwane tukole ebyo ebigwanidde okudduukirira n'okutaasa obulamu bwa beene nnyinimu asobole okusuuka adde mu Bwakabaka bwe
abasajja balime mutyo kubanga ddiiro olaba empanvu nnyo ate nga buli muntu yanibadwalanirako kabaka yenna ali involved asasuddwa ensimbi okulaba nga asirika ate bidirira simanyi nange niye tusabirigane. Mbaagala nnyo Mukama Katonda akuume tujja kuddamu mweraba.